Uganda Police n'ekitongole eky'amawulire mu ggwanga Uganda ekya UCC ekirungamya emikutu gy'amawulire bavuddeyo ne boolesa obusiru n'obuwumbatuutu n'obutumbaavu ng'era boogera ebintu ebitakwatagana bano abantu abafuga eggwanga Uganda oba baava ku planet ki oba baava mu nsi ki. Bavuddeyo ne bagamba nti bagenda kukwata bannayuganda bonna abakozesa VPN okukozesa Facebook kubanga Facebook baagiggala. I'm here to challenge those people. Police force, like Uganda Police Force. UCC. Eje emikutu gyonna UCC, Uganda Police Force, UPDF, Museveni, bonna bayina emikutu ku Facebook. Ate buli lunaku bapostingayo obubaka. Tubadde twagala okubabuuza mmwe mukozesa ki nga si VPN gye mwagala okukwatira bannayuganda. Tamale mirundi yakoonanga wano. Empty head can make a lot of noise. They are just making rubbish statements, like rubbish sounds. Kwegamba ebigambo ebibavaamu biri rubbish. They are smelly by the way biwunya n'okuwunya. Uganda Police erina omukutu ku Facebook. Yoweri Kaguta Museveni alina omukutu ku Facebook. UCC ngayo UCC eri mu kwogera ebyo erina omukutu ku Facebook. Naye tujjukire nti Facebook yaggalwawo okuviira ddala mu 2020. Era abannayuganda bonna abagikozesa balina kuconnectinga ku private networks eyitibwa VPN. Naye UCC yennyini eyo ng'eyogera eby'ekidongo eby'ekisiru ate message ebadde eyina giyisa ku Facebook eyaggalwawo nga tukozesa VPN okugikozesa. Kyokka naye ekozeseza VPN okukozesa Facebook okutuinforminga that bogus. Nga temunnaba kukwata munnayuganda akozesa VPN okulaba Facebook oba okozesa Facebook. Tandikira ku head of the state eyagijjawo kuba ayina page ku Facebook ate buli kanaka agipostingako. Eriko ne blue tick. Uganda Police erina omukutu ku Facebook ngera nekosa jjo Abasi byakagaba yapostinzeeyo no sense we. Yakozeseza ki like azini mwe mukozesa ki. Mbadde manyi nammwe kennyini nyina aboogera eby'ekidongo eby'ekisiru nammwe mukozesa VPN okozesa Facebook ng'ate mmwe kennyini mwe mwagiggalawo. Kyemugamba mwe muyina separative like Facebook eyammwe eteetaaga VPN mu ggwanga Uganda tuyina mu kampani za Facebook 2 ndikati ffe yaffe bannayuganda yeyo gye mwaggalawo tuyina kozesa VPN tulyoke tugikozese mmwe muyina yanjawulo teyeetaaga VPN so that ffe abakozesa VPN mugenda tukwata. Mwenna abasajja abali mu kwogera eby'ekitumbavu muyina page ku Facebook. Musooke mukwate ebitongole by'amawulire byonna omuli Daily Monitor omuli Bukedde simanya BBS biki bonna bayina emikutu ku Facebook. Before you arrest any Ugandan, and mind you, account zaffe za Facebook, it is our account, you don't have any authority on it. Temuyina authority kwa account ya muntu. Like banangenze ni mukama katonda these people batujoze ni batuye kulukunyako agalaba nga tamale murundi mbu ni banunka amazi. you people these people they can make you crazy bayinza nokusuula eddalu like Uganda Police and UCC coming out and start talking rubbish nonsense. You cannot even first think about like what you are going to say to the public. How can, because who is the head of UCC? Nyombi Tembo? Nyombi Tembo? You people mwasoma. Fabali mukwogera bino tetwasoma na kusoma titulina na bye twasoma. You people, you are very educated, but you are useless. You are really talking rubbish. Mugenda kwata bannayuganda abakozesa VPN okukozesa Facebook, and you are the one on Facebook informing Ugandans that kind of stupidity on Facebook. So mwete mukozesa VPN, first arrest yourselves please. Don't disturb people. First arrest yourselves because you also use Facebook. So, if you arrest Ugandan that he or she is using VPN and for you, and you are the one across Facebook to inform this one you want to arrest. Like,
You people, these people, they are so annoying. Bana bantu banyiza, banange binyiza. No ulanga newe yazikuweddeko. How can you say that you are going to arrest people who are using VPN and you are posting that message on Facebook and you are also using VPN to post that message? Like, even UBC, the national TV, and in a page of Facebook, and they post every day, they use VPN. Stop that kind of self-entitlement. Self-importance you are giving to yourselves. You just close social media if you want, but stop spreading your rubbish to the public. What, like...